Katugenda mu bitundu bye Kasese eyo Gerald Tumusiime yaliko eddwaliro lye yaguddeko eyo lya gavumenti omwaka oguwedde lyakwata omuliro wabula we twogerera kaakano tewali kuddaabirizibwa kwonna okwakoleddwa. We yatuukidde mu kifo ekyo abalwadde babadde bajjanjabibwa bweru ate nga abasinga okubonaabona be bamaama ab'embuto. Waliwo emisinde kati egitegekeddwa n'ekigendererwa ekyokusonda ensimbi baddemukko okuzimba ebisenge ebinaasobozesa abalwadde okufuna ate obujjanjabi. Ekizimbe eky'eddwaliro lya RUKOKI HEALTH CENTER IV nga kino kirina okubeerako abakyala we bazaalira we bakeberera abalwadde wamu n'abo abalina akawuka ka mukenenya kyakwata omuliro mu mwaka gwa 2021 ebintu byonna ne byonooneka. Kino nno kireese omuwendo gw'abalwadde abajjanjabibwa ku ddwaliro lino okusigala nga beemagaza mu biseera ebimu naddala abo abagenda okuzaala okubanga beewogoma mu miti egiriwo era wano abalotale Kasese baviiriddeyo ne bakwasizaako eddwaliro lino nga bategese n'emisinde mu bunabyalo ng'ensimbi ezinaavaamu za kuliddaabiriza. Reasons why we get local communities to actually contribute to a cause is what the local community gets to own the project. If the community owns the project, then the facility is sustainable. The purpose of this is to provide critical capabilities to this facility so that they are able to stand up again. If you're here, you can see what's going on under the trees. The numbers are crippling on a daily basis. So we call upon every other person who is involved in this community. It be big corporations, it be small people, it be whoever, we need you here. We call upon you, heed our cry. We need to get this done. We need the maternity ward constructed. RUKOKI Health Centre IV eddwaliro lyokka erya gavumenti nga lino lijjanjaba abalwadde okuva mu constituency 2 mu kitundu kino. Kino kiraga nti omuwendo gw'abantu abeetaaga obujjanjabi mu ddwaliro lino munene ddala. We have patients sleeping all over trees, under trees, outside because the rooms are very full. Since then, the patient population has grossly increased. It is, you may not believe that and makeshift structures, you can deliver 300 mothers in 1 month. 300 mothers in 1 month. We are admitting over 400 people in an infrastructure of 16 beds, over 400. And the others are sleeping on the floors, under trees. OPD, we are receiving over 200 on a daily basis, people coming to us for daily service, and we are surely serving them. We just thank the staff that we are working with. Tumusiime Gerald, Crossroad TV, Omunyo.